okufuna chata nga university kikulu nnyo nnyo nnyo, naye ng'ekyo kyonna tekyandisobose senga nga Ssaabasajja tatukwatiddeko. So tutandikira okusobola okufuna chata obwannannyini obw'ebifo bye tulimu ku main university, main campus Kirumba Masaka ne wano tewali atubanja. Ssaabasajja yatukwasa ebifo bino era n'ebyapa tubirina kutuvudde okuzibira okufuna chata. Temusobola kufuna chata nga temulina bwannannyini, ng'ettaka si lyammwe, ebizimbe si byammwe. So ebizimbe n'obwannannyini bwa Ssaabasajja n'obuvunaanyizibwa butukwasa butuvuddeko okufuna chata. Ate nga tetukomyawo wokka, Obuganda butuwagidde nnyo mu lugendo luno oluwanvu okufuna chata. Olugendo lubadde luwanvu ddala, naye nga tulugenda mu resources, lugenda mu ssente nnyingi ddala. Obwakabaka butukwatiddeko yonna gye buvudde n'okweyama mu bintu eby'enjawulo. Awo nno neebaza Ssaabasajja Kabaka, neebaza Katikkiro waffe byonna byatukoledde mu process eno, mu bukululo guno obw'okufuna chata eno, Minisita waffe ow'e Buganda. Neebaza nnyo Governing Council yaffe okukwatirako okubeera naffe mu lutalo luno ebbanga lyonna, ate ne management ya Muteesa okuba nga tulwanidde wamu ffenna, tukwanataganyiza wamu. Nze neebazibwa, naye nga omuntu ng'obw'omuntu obwannamunigina tosobola kutuuka ku kino, mukikola nga ttiimu. Naye ate mu kusingira ddala njagala okwebaza abayizi baffe, mwebale nnyo, mwebadde ddala. Tutandika butandisa okuzimba, naye nga tujja kusingawo okamala. Mutukoze bulungi nnyo, tweyanzizza. Chata eno yali tasobola kujja senga tebabadde mmwe abayizi okuba naffe. National Council for Education yatulabulirawo, yatuwa warning, ketuwulirayo nti oli obwegugungo bw'abayizi ebya chata mubyerabira. Kati twebaza abayizi okubeera abakakkamu ebbanga lyonna, emyaka gyonna, era ekyo kya National Council badde kitugaba, tuwulira abayizi ebyo bakakkamu bulungi nnyo. Tetutuukiridde naye tukwatagana nammwe, tugamba ne wano wanatuuka ne tukola bwe tuti. Era twagala tutambulire mu mukululo ogwo nga buli wamu awatuukiridde tusanyuka, awatannaba kuteera nga tugamba tukuttewo tutya. Kale twebaza nnyo abakulembeze b'abayizi, campus president wano president Kirumba, batutuusako amawulire gonna netutendera kimu byonna bye mugenda mu kulonda kwammwe, era byonna wadde babitutegeeza, wadde waliwo okunyigirizibwa obutono okw'amaanyi mu ssente, naye tugamba ebirala bijja birinda, naye abayizi ebyabwe bimala okutereera bitutambule. Kale n'olw'ensonga eyo tubebaza nnyo, nze ku lw'abakozi bannange tubebaza nnyo okutukwatirako bwetusobola okufuna chata. Mwe mutali era chata tesobola kubeerawo. Tuzimba tugenda wala, era kati wetwogerera twafunye dda ne amasomo agawaggulu, graduate studies oba post graduate studies eza masters. Era ekyo kyekyasooka okulaga nti ddala ddala chata bagituwa. Era tuzimba omusingi ogwo, eno bwe mulaba kakeeka mumanyi bulungi bwekyali kifo nga kyawambibwa ekijjibwa ku Ssaabasajja, ekifuulibwa enkambi y'amagye, naye kati kizibbwawo mpola mpola. Era bwe twogerera
nga twagala kuteekawo bizimbe eby'omulimu. Kale kino kikyali kituuza butuuza, tukyalina okujaguza okw'amaanyi ennyo okujja okukulemberwamu abakulembeze baffe okubeera mu Bwakabaka. Tujja kuwa mukama waffe ajja kuwa press conference ennene ddala obulungi. Tukyalina wano era n'okukuŋŋaana okujja okubeera wano luba lusirika, Obuganda bwonna bujja kubeera wano era nabwo tujja kuweyambisaamu omukisa okujaguza. Ate nga ddala tukomaawo twagala kutuula wamu nga management n'emmwe abakulembeze b'abayizi tukole road map ey'okujaguza omuli okwebaza, okusaba nga tuli mu kwebaza, si kusaba, okusaba eri Katonda, okukola ebintu byonna. Tulina open days byonna bibere nga tuli ku mulamwa gwe gumu ogw'okufuna kyate n'obugambo bwe byebasanye byonna. Mwebale nnyo, mwebale endala abayizi baffe ne bannange. Neebaza nnyo ebinteereddwa mumpadde surprise. Ekintu kino okusiiga ekifaananyi ky'omuntu tafula butuuza bunaga ki kino kyetaaga obwegendereza bungi nnyo n'obudde. Kati ekintu ng'ekyo okukitunda ng'obadde okitadde ku market related prices, olayinza okuga nti ojja kufaayo busente butono nga nfaayo miliyoni nga 35, naye okubanga mutonye ekifaananyi ekyo obwegendereza bukigenzeemu. Twebaza nnyo ababa balaze ekkubo ery'okubikola, abasomesa baffe n'okutonera Ssaabasajja bannange makula kikulu nnyo. Era nakuma mukisa Kabaka tomala wotyo, tujja kukusaba Katikkiro tulabe nti oba alina lwanaalabikako n'atubikkulya bakita unveiling kyate tujja kubasaba. Lwe yakoma okujja wano ewaffe zaali 2019 tufuna akanya akakola ki akoogera naye bulungi nnyo, amanya ebintu byaffe tugeri tutambulamu wano, era ekyo kyali lwali lunaku lw'amaanyi ddala. Tufunayo omukisa omulala, tusobola n'omuwa amakula ge mumuwadde n'atwanveilingira n'ekkula lino, era nalyo ojja kuba tusanyuka nnyo, era sirowooza nti Katikkiro waffe anaabeera n'obusuulu tusaite bwezi. Abaganyulwamu okuganyulwa kw'amaanyi nnyo, kubanga nga bw'okimanyi Ssaabasajja okukola bino byonna ye tatunuulidde kugamba nti kufunamu nga y'obw'omuntu oba bw'okaba kufunamu, akikola kuddiza eri bantu ebya Kabaka Educational Fund, basalizaawo abayizi baffe wano mu Buganda ne mu bitundu ebirala ebya Buganda. Okukuba gwe kumu ku miganyulo gyako, naye nga naffe okuganyulwa kw'omukaffe kuli bwe kuti engeri nnyingi nnyo zisobola kukola kunyonyola. Naye kankuwa ekyokulabirako nti kaakati gavumenti yazzaawo, gavumenti eya wakati yazzaawo ze bayita amabanja, bagiyite educational loans eri abayizi. Ffe nga Ssaabasajja Septemba tubadde tetufuna ssente ezaki ez'amabanja ziyite study loans. Naye kati abayizi baffe ne bw'oyagala genda ntya ne bano abagenda okuyingirawo mu August ne mu April bagamba twagala kusaba Muteesa kubanga twagala genda Muteesa kubanga university eri charter, n'olwekyo baba babawa ebbanja ekyo tubadde tetusobola. Ekyokubiri abayizi baffe babadde bava